Mama msiaba. No wakubadde mukola nnyo naye tokubwanguba. Expense yakubiri ng'olwadde mukwano lekera abo. Abamukyalo baayo. Baayo munnange eyo naye ensawo yange yakubiri. Obudde sinamanya nfunye enkuba etonde. Abamukyalo baayo. Nakamega teka salamu kama Rachel nakutumye kukamba akasala oba oli kuki mama teri bwambe ai nawulira wabizinga nakambe teka salamu nozigomona Rachel! Engato za Priscilla stadio. Mama mcha. Wabanga muteka buto mungalo ngogenda kuwa. Mwana ngeno ntajja ko katini just afuna masanda. Mcha. Bakono konoda. Mwana goma ati ngena zinga ngoyezo. We mwana masanda ngena kubagalemera. Kagamba tukyasobola ganaba nga tekuli muntu. Mutya batukekereza. Ne kalira abakoze bwe batya. Siye buyinkoze bwe batya. Okizemu. Mwana kola bwe. Bali buzibu mpenga tezanye ngende. Rachel! Engato za Priscilla ziriwo. Rachel! mama nasidamanata Wale chana bela wati asoba nyamba zako. Yeye ulira ati. Terereza ko boti. Kare. Kare kankoma. Tewali chacho nati mwitaka. Tanyera bide. Zale. Mwana wa musali yakunana sinabya. Jena bide. Kare biye byokanya. Never kuwana ndimuno zana kunga bide. Nakubiri. Kare rete ebintu bya sente ya mwebe. Nemigati byona ina. Tebe alida makoni. makoni gawadde Kale ate ongamba yayina. Kale kyanawe obuzibu kati nako okutuma. Mutaba yetabimanyebyo mutaba yayomba talina pesa ne mama we Rachel mbadde nkugamba wetuse sawa yakutabula munno tegera kwetaaga kwetaaga okuyiiya sawa nsi endagala ompulirize
ekyokuza naye kenyini nkoye emirimu gy'okubeera nga banchunga yezengato okunta kinokola kirikola kino kekaseera ffe maama ababiri tuyiye kye tugenda okudako essaawa no katonda wakisa tuyinaoko kaseera akatini ke batuwadde ekitegeera kubanga lwesira mpadde omutwalo gumu kitundu ono omulaba ogenda kugulako pakiti ya paadi wagenda benki ate ye 2.5 tuguleyo 3 nze nja kuyiiya kubange muntu mukulu then balance asigalawo njagala tuyiye fembi kiki tugenda okusuubula oba tugenda funamu bunyanya tufune obutungulu tubusibe mu kaveera tutambuza kyetujja okukola oba tugenda kusuubula njeyo tuzitambuze kyetugenda okukola kati njagala otagula ennyo obwonge omanye ki kyetugenda okufuna mu sente zino manyalo gwenega newakulire ozirabe agulako paadi pakiri yammeka balansi mwagala mwozi si buli muntu ntyaganika na bukadde tulina okutetenkanya bwoba tokoye bino stinsi yasima muwamba gisima mwoleze ngo esima yakolaki abo zikwate sizo nno zigulemu paadi nomanyi bikoyo oba sekyogenda wali era wuli omukyalo bakadaala omugaye mama agamba ennyaanya bazisuubuza batya mu kadaala oba kitegeera oba tuguze ennyaanya za 15 oba tuguze obutundu bwa 12 tugule ba ne carrot ne green pepper mu bitambuze n'anita iyo kale option gye tulina wakyo tonona sente ezo ogulako pakiti emu ekumala fonaawo tunaa tufunye sente ojja kugula endala kati ekirala sente kino ekintu kyetupanga okukolesa wazo tulina kikola nga Priscilla tamaze tokyogerangako n'omulundi gwonna nga Priscilla wange bw'afuluma bwati n'agenda nga nawe ofulumanza emirimu gyakyekola ate saagala otugeyo otandika okulabankana tukimaliriza nani tomugamba mutyabato toyingizanga mutyaba mu nsonga zange ez'ekitegeevu kubona ezo sente zenyini wazima yagenda zikutwalako sente yagenda kufuna kwata genda ozenda nansi eyo gitereeza bulungi omusalireko alyeko eriwa Rachel wise emirundi emeka gana makasi gakitamu kola kyenkugambye tunafuna sente mujja kutolanko muli bemwagala banetemutetera bizibu nakamala ofuna akalemberezo omukazi asobola onnyiga nezo zenyini nazikima nazitujjako sale nanansi owe sente yenanansi esigalawo gimutere mu fridge tokwata ku nanansi wadde ekitima kya wakati tambula enviiri nkole bino bwakubuuza emmere mugambye tumukutegera genda oze nanansi ezo Mutyaba yayomba talina pesa ne mama we mwewunya babi mama akolanga mutu kurabana be nantabulirira yasabala gwa pumba mutyaba
ye tabimanye